ono nyongera okubajjukiza president wa Uganda yaddako okyegere ekintu ekyo era atadde empapula n'atusaba atukwatire bbendi akati munvugire video eno mumuŋŋambire tinze Shama ntadde ya application nange gyali nga yenza akulira task force ye ku media nze nkulira Kyagulanyi task force ku media wano nzagikulira yeteeke eno omusajja ku ntebe yenze atweyongereyo Munnayuganda nakugambye njagala tutereze ensobi eyakolebwa ng'essaawa eno mu Uganda yegenda mu maaso gye bali mu kuvuga bagitusuulemu naye ffe tugenda kikkiriza nedda. Lwaki video zino musobola zirabanga ali mu kuddamu ebintu byenkola naye si we kiri. Ebintu bino nasooka ne mbibasomesa ne mbagamba ebintu bino mu biwe time mugenda kubirabanga bituuse mu Uganda nga bizze kubanga ki nakugamba nze nkusomesa ekyo kye batakulaga. The invisible force erimu eno revolution. What is this revolution all about? Kati gwe byo werabirako ku maaso g'ebyo obiraba era nze seetaaga kubikunyonyola lwaki biri bwe bityo naye nze event zino nga zizzeemu ne zituukawo njagala nkulage akakyamu akabeera kazituuseko nangeri ki ze tugenda okukola ki gye tugenda ogikawunta attacking okugirwana. Obedde ekintu ekitambula mu Uganda awo baasasudde ne ssente wano ku media waliwo abakuba pokopoko betumanyi abagamba nti National Unity Platform the Revolutional Movement oba the Revolutional Political Party yeetaaga yeegatte ekole harmonization n'ebibiina ebirala. Video nagibazanyidde kuno n'abalala kati ku live ezenjawulo batandise okugenda nga babitambuza babyungeesa tujja bakwata kamyu tubanyige emimu egyo gye batabanyiga nga mukyali bato babagambye ffe twetaaga harmonization. Munnayuganda mweno revolution tetwetaaga harmonization ya bibiina. Tulabye emikago mingi egikoleddwa ebibiina bino okubadde TDA, Go Forward, F4C, G4C nga waliwo ne busuubi obuntu buno nga tebukola wabula ekintu ekyetaagisibwa ekituufu oba harmonization erina okukolebwa entuufu ye y'Abannayuganda nga ffe bannansi ne twegattira mu ambulera etya emu olaba manvuuli kola ki tikinga eyo gye bayita harmonization yeetaagibwa okukolebwa. We have to harmonize as Ugandans to put away our differences. Wetumala oziteeka ebbali tusooke tusuule government eno then ffe tujja kusalawo ensi yaffe engeri gyegenda okufa wabula si bino bibiina kujja mu bigende mu nzikiza His Excellency Kyagulanyi oba ne National Unity Platform bakole harmonization nga tumanyi terms ze bateesezzaako. Harmonization erina okukolebwa mu Uganda. Museveni alina okukkiriza nti tumunyize ajje tugende tuteese ku Uganda tuwaatye obuyinza bwaffe kubanga yatubba entebe ekyo tukimanyi kubanga bano ensobi gye tukolako nabagamba Museveni ono atambuliza mu script ya Apollo Milton Obote nze sigenda ko wakubiddamu bino kasita Munnayuganda kiba nti kituusewo nja kujja nze nkigamenti kakati wano wetuli era wetuli kati essaawa eno tuli ku harmonization eya oba alliance gye baga tuteekamu ya Apollo Milton Obote versus oba ne Sir Edward Lwangula Muteesa owokumeka owokubiri eyatuviirako omusaayi gwe tulimu paka leero wetuli paka leero. Naye ekintu kino kyakolebwa kitya? Abangereza be bakikola ensobi yakolebwa mu Lancaster Agreement. Senga baleka abebibiina bino bokka ne bateesa ne batasooka kusibira Apollo Milton Obote mu kiyumba oba mu kiruumu ekimu n'ateesa n'Abangereza engeri gye bagenda okusuulamu Sir Edward Lwangula Muteesa owookubiri tetwandibadde wano wetuli leero. Okitegera ekintu kino era ebibiina bino ekintu kye byali birina okukola kya PUPU kwegatta n'abantu kubanga KY movement yaliwo ey'abavubuka abo emala efuuka ekibiina byajja ne yeegatta bwegasi PU ne KY neefuuka ki nekifuuka ekintu kimu. Basoga, Baganda, Banyankole, Banyolo, Balugwala, buli tribe ya mu Uganda awo ne twegattire wantu wamu then ne tulonda ne tugamba we are going with National Unity Platform. Kakati abantu bano kye bali mu kubala babala agreement eno bakimanyi tisenga batuteeka mu agreement bo already tebalina maanyi bakimanyi tebalina maanyi tebasobola kuwangula ba LC1 tebasobola kati baagala batapinge masanyalaze gaffe batulage nti okwegatta kwabwe kwe kwakoze eki kwe kwatuusiza ku victory gye tuliranga naye nga ffe tugamba senga Bannayuganda tuneegatta tubeera tumumaze. Kino ekintu kino kiddira ddala ku mwaka gwa 1894 nga bakwata okureducinga amaanyi g'abassekabaka. Biden Ssekabaka Mwanga ye yaliko okitegeera bano abazungu abatukolera police eno gye tugenda mu leero ku exercising democracy and human rights nga bali abasigadde babadde nga mu byakifere nga basiriwaza okureducinga amaanyi ago baagajja ku Bassekabaka ne batutwala mu kalulu ne bagamba nti kati abantu bagenda okukola ki okusala wabula nga luli Bassekabaka ba delegating nga bu delegating Museveni byakola kati yabadde nga asalawo se bani alina okubeera MP ani alina okubeera RDC ani alina okubeera bwati buli kifo Museveni yabadde akisalawo kitegeeza nti yakwata amaanyi g'Abassekabaka n'agajja mu ffe abantu n'ageddiza kakati ne tugamba police tekola bweti katugende ku police entufu gyekola ki gyekolera then tulabe oba kyokola kyekyo wetumaze obba challenge nga bonna ne babira bantu kituufu obusajja bugenda tutegula bano nabo babbi
buno obubinja buno badde nga mukutta abantu mwebali government yeweebwa temuloza ati NRM yokabe tugenda okusiba mulimu n'aba opposition abadde beteeka mu bino ebikolobero kakati nabo beetaaga bargaining chip naye kati baagala batuteeke mu closed agreement eya Apollo Milton Obote ne Ssekabaka Luwangula Muteesa owokubiri okyegera ekintu ekyo tetugenda kubikkiriza bino tetujja kukkiriza kati batandise okuvuga ekibozi kya harmonization bannange twegatte webanyiga gundi amaanyi g'ebibiina si kwegatta amaanyi g'abantu kyekikola ki kyekisula gavumenti so si maanyi ga bibiina temutusiriwaza okitegeera ekintu kino Obote kaabala omupiira guno kaagubala kati Museveni script gyali mu kuvuga kati Museveni ayagala tamuzize zonna azise mbana abafere then at the end of the day bajiba tugabe mulaba wetwegase government yagudde what do they have to put on the table nga n'abantu ababeera mu zi meeting zaabwe babeera basasule akasajja ke Masaka kasombye tax nga bonna bawa sente information twagifunye dda buli abadde mu delegation ya Mpuuga yawereddwa ekizike ne bananga bavuuka bafe mwefudde cheap bavuuka be Uganda muli cheap tevola mutandise okufiira mu bintu bya NRM emitwalo 5 mbogende wa Mpuuga nga mululukana emitwalo 5 mumanye obugaga Uganda obwetuddeko nemwe senga mumanyi sente ezaali ziweebwa Shama senga mwali muzimanyiiko wendibanga tumaze okyusa government ndizibagamba naye I know Museveni wabanga akuwa milioni 10 manya ky'omufiiriza kirimu milioni 10 wakuwa milioni 10 omanya omufiiriza biliyoni waba akuwa biliyoni manya omufiiriza triliyoni oyo bwali akuwa sente according ku stake akulaba according ku kyokola naye mu Uganda twetaaga katiba not money these are just papers you know papula what do we have a future weri awe tutunulidde avuka muve mojjemu omululo gw'ekisiru fena tuliyala boy tuliyala naye emitwalo 5 yotagenda nakulyamu nnaku 2 mubabateeke mu taxi babavuge omwana bamukubye sase wa Theodore Ssekikubo naye yabadde alwanira Theodore Ssekikubo yakabeera mu parliament emyaka 15 nera still yamukyalwanira Theodore Ssekikubo then mwabavuka temumanyi na kyemwagala wama balembe abavuka bo mulembe omwagulanyi mwe benjogera nabo bana abasajja puleshi basusseeko mbagame policies twazikozeeko bulungi nnyo kino nkibabuulira ebigambo byange mark my words Museveni tagenda kujjako internet tagenda kugijjako Museveni tagenda kuddamu kutta abantu nga bwe yakikola tagenda kukiddamu wetawasiriwaza yagezaako kukikola tutiise nga manyi tuli babeesije bali byagenda nga natta abantu abeesije ne batunula ebbali n'atemaatema ab'e Masaka nga ayambisibwa Mpuuga ng'amanyi agenda bikola agende nabyo nga Mpuuga bwe babikolanga naye ku luno yasanga ababi nitugenda tukwata poliisi zize nnyini era ebibozi babagamba mbu ICC nga tekwata Museveni bakulu Museveni mwali mututeko mu ICC nga n'omulundi gwe mwasembayo kumutwalayo omusango gwe mwalopa mulala ne ba advising nga mulopa omusango omutuufu mukole apiiru temwagaano giteekayo Besigye akati bakusirwaza ne Besigye ne Winnie ate mwe njabba ddamu mmwe mujja bizukusa ate nkyayina obusungu bw'ekaseese mmwe musiriwaza abantu ekitegeera ekintu ekyo buno obutumbavu bwa PFF bwe bwali mu musango gw'ekaseese bwagenda ne bugulopa kifuula nnenge okitegeera bwalopayo birala ICC neba advising ne bagamba mugende mulopa omusango omutuufu baita crimes against humanity siwo crimes wetunoonyereza tukizudde nga crimes against humanity zaaliyo so mulope zino abatumbavu bagana okulopa nga baagala ki nga baagala kulaga nti international community tesobola kitenda kyesobola kukola Museveni era woosanga abantu baabwe nga pato Uganda yakulaga nti foreign policy tezina kyezikola mukitegeera ekintu ekyo tezina kyezikola era nakulaga nti ono buli kikolobera akikoze naye lwaki ICC temukwata olw'ensonga temumutwalangayo kati biri acting olw'okubanga tumututteyo munna Uganda Museveni yajjako internet ku mulembe gwa Besigye ne kugwaffe n'akikola kati kugwaffe fe tumuleetedde Starlink egenda kuconnectinga just watch the space gwe nakugambye ekintu kimu gwe munna Uganda kyolina okwetegekera kukalonda kukanoonya kukakuuma kukabanja kyetugenda okukola tagenda kuttira ku luno munna Uganda mu kizikiza ekyabalimba tagenda kuddamu kutubba kalulu kaffe mu kizikiza tugenda kagatta DR form ku DR form nabo bakole emivuyo gyabwe then olabe fire tugenda kubeera ne alternating polling station tugenda kubeera nayo obw'omusota tegusobola kuwojjera mu kifo kimu emirundi 2 nga gwe toyiga obeera mu siru kyemuga tisobola kuyigira ku nsobi zaatukoze so munna Uganda the world is standing z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda
gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowera tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.